الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olubeerera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu, agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Yatendebwa mu mbeera zonna bwe zibeera nnungi, tumutendereza ne tugamba nti alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Ate ku mbeera endala osobola okugamba nti alhamdulillah ala kulli hal. Nsaba Allah okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sirema kwejjukiza namwe kubajjukiza nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala kya buvunaanyizibwa gye tuli, era kye kirimu obulungi obudda gye tuli mu mbeera zaffe zonna. Ala falnattaqillah, tugezeeko okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu lugendo lwaffe nga tutunuulira wasailu as-sa'adati fi dunya wal akhirah, amakubo agatuusa omuntu mu kwesiima okwannamaddala mu duniya ye, ebbanga Allah lyanamuleka nga agiwangaaliramu, ate ne ku akhira ye bwe kinaatuuka ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala ekyokumujjulula. Mu makubo ago twakomekereza n'ekkubo erigamba nti talabu rizqi min Allahi واستعمال الأسباب والوسائل المباحة والمشروعة. Omuntu okubeera nga afaayo okunoonya obugabirizi naye era nga abunoonya wa Allah subhanahu wa ta'ala nga gwabusaba, kubanga obwennyini bw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Razzaq. Allah ye mugabirizi dhul quwwati al-matin, nannyini buyinza n'amaanyi ag'obwebange era amanywevu ku buli nsonga yonna.
fatlubu inda Allahi rizqa, kale munoonye engeri Allah era gwe mbanga musaba okubagabirira. واستعملوا الأسباب والوسائل المباحة والمشروعة، era mukole ekyo mukwate amakubo ago Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam agatukkiriza n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kubanga waja'alna likulli shay'in sababa, Allah buli kintu kyonna yakiteekerawo amakubo omuntu mwayita okukituukako. dhakarna ba'da, twatunuulirayo kugamu ku makubo omubaka sallallahu alaihi wasallama ne Allah subhanahu wa ta'ala ge banokolayo. olabanga nabiyullahi Musa wamulabanga inni uridu an unkihak ihda ibnatayya hatayn, wamulabanga bamuwa contract ey'okubeera nti aweereza maka g'omusajja oyo emyaka 8 asobole okubeera nga yeeyimirizaawo awase n'omukyala. olabanga Allah subhanahu wa ta'ala ahalla albay'a wa ahalla Allahu albay'a, olabanga Allah yatukkiriza tugule n'okutunda tutunde. wakati mu kunoonya al arzaq, olabanga Allah subhanahu wa ta'ala atukkiriza okubeera nga tutambula mu nsi. alladhi ja'ala lakum al arda dhalula famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi, olabanga Allah atugamba tutambule tuve mu kifo tugende mu kirala wakati mu kunoonya obugabirizi era tusobole okufuna ekyokulya. wa'allamnahu san'ata labusin, olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza nabiyullahi Daud okubeera nga ayokya ebyuma n'akola engabo, obuweesa obulaba nga Allah butuyigiriza, n'abeera nga omuntu senga aba ayokyeza ebyuma n'aweesa byaweesezza n'abitunda mu mbeera Allah zaatulaga mu Qur'an, omuntu nga bw'abanga abikutte n'anoonyaamu ekyokulya Allah subhanahu wa ta'ala akimuwa. olabanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam, tewaliwo nabbi okujjako nga yalunda embuzi, n'agamba nti wakuntu ar'ah, nange nalunda embuzi ala qararitin, nga nzirundira obusente butono li ahli Makka, nga nundira abantu b'e Makka. olaba hadith eya Abdurrahman ibn Auf oluvannyuma lw'okubeera nga sallallahu alaihi wasallam akha baynahu wa bayna wahid min al ansari, bwe yali agasi wakati we n'omu ku ba ansari, n'abeera nga yuqasimuhu, ng'ayagala okubeera nga amuwa ekitundu ku maali ye, yakigaana n'amugamba nti barakallahu laka fi maalika wa ahlik, Allah akuteera omukisa mu maali yo ne mu bakyala bo. naye yamugamba nti walakin dulluni ala suuq, walakin dulluni ala suuq, njigiriza oba mbuulira akatale k'e Madiina kaliriddawa, oba oyinza okkivuunula timbuulira ki ekitambula ng'omuntu bw'abanga akikoze atya akiguze mu katale k'e Madiina nga kitambula. ebyo byonna nebye tutanokoddeeyo mina sunna min alkitaabi wassunna bitulambikira okubeera nga nattakhidhu alwasail almubaaha, okukwata amakubo agakkirizibwa okubeera nga tunoonya al arzaq. ekyo nno kikuleetera okubeera nga weeyimirizaawo n'obeera nga
osobola okukola mu ebyo ya Allah byakuwadde ennyingi mu ibadat nezibeera nga zikuyamba okubeera nga tataqarrab bidhalika ila Allah nosembera nazo eri Allah subhanahu wa ta'ala nobeera nga okoze kyoteekeddwa okukola mu nsi yo era ebyo byoba okungudde mu kyo nebeera nga bijja kuwa obuweweevu mu kabuli ne ku lunaku lw'enkomerero. Embeera eyokusatu wala yaqtaribu min alwasaili almuharrama okwewala nesekwewala okwata amakubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yaziiza agali haram notagakwata kubeera nga onoonyamu ebyenfuna kubanga ekisooka mwana wattu kiba kyonoono kyoba okoze ekirina obuzibu ku nsi yo ne ku nkomerero. Allah asobola okufundawaliza ensi nakufundawaliza kabuli nakufundawaliza enkomerero olw'ekyonoono ekyo kiwakoze nga gwona olowooza nti okinoonyamu kubeera nga ofuna obugabirizi. Omuntu ayinza okukwata ekkubo ery'obutambuze oba ery'obwamalaaya nga mukyala abeere nga akola ekyo abeere nga afuna akasente kasobola okuyimirirawo nako, naye ekyo kyokka ekyonoono ekyo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala akiyisizaamu n'ofuna obujiji ku nsi n'ofuna obujiji mu kabuli ne ku nkomerero. Omuntu ayinza okukwata amakubo wa harrama riba n'okwata amakubo nga ag'okufuna ensimbi ezirimu interest n'obeera nga wegguliddewo obuzibu Allah n'atandika okusangulako buli kyonna. Yamhaqu Allahu riba, Allah asaanyaawo ebyenfuna ebirimu riba. Man ghashana falaysa minna, n'ebirala bingi amakubo agali haram mwana wattu omuntu agwana okubeera nga ageewala. Tegakoma ku ekyo, gwonoona ibada z'okola ebyenfuna ebyo byofuna ogenda kubirya ogenda kubinywa ogenda kubyambalamu. olaba hadithi ya Abu Huraira, thumma dhakara ar-rajulu yutilu safara aghbara ash'atha yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Kikwonoonera ibadat, ebyenfuna byofuna mu ngeri eri haram byandiyonoona ibada zo n'obeera nga mwana wattu omenyekera obwereere. Tekikoma ku ekyo, ebyonoono ebyo mwana wattu buli kalungi koonookola mu byenfuna ebiri haram kajja kufuuka kyonoono. Man iktasaba maala min ma'tham, omuntu senga afuna ebyenfuna ng'amaze kukola kyonoono, thumma oluvannyuma wasala bihi rahimahu, n'ayunga nabyo oluganda lwe, au tasaddaqa bihi, oba n'asaddaaka mu byo, au a'taqa minhu, oba n'ata omuddu mu byo, oba bana masjidan, n'azimbamu omuzikiti, ebyo byonna kaana isruhu alayhi, byonna biba byonoono ebibeera bimukuŋŋaanyizibwako. Laba muzikiti ng'abantu bagusaaliramu naye ng'ate yaguzimba ye, essola zibasaaliramu n'omuzikiti gwennyini kyonoono ku ye. Natolina kyeweetaaza maali ya haramu kubanga tekola ibada, tesinza Allah subhanahu wa ta'ala, tekolebwamu mulimu Allah n'agukola ata n'agukkiriza. Kyonoono omubiri gwo ne gubeera nga omubiri gwonna nabata ala suhutin, omubiri gwonna oguyimirirawo ku byenfuna ebiri haram, Allah subhanahu wa ta'ala yaguziyizaako ejjana, era annaaru awla lahu. Mwana wattu omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti gugwana mu muliro. Omubiri gwo gwoyimirizaawo ne haram, mwana wattu teguyina gye gusaanira, wabula gusaana muki? Gusaana mu muliro. La yadkhulu aljanna, tegugenda kuyingira mu jjana ya Allah. Lahamun wa dam, mubiri gwa muntu n'omusaayi ogugulimu
nabata ala suhutin ogwo guyimirirawo n'okumera ne gumera nga gumerera ku haramu. Annaaru awla lahu, omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe gugusaanidde. Eyo yonna wabaalun wa khasaara, eyo yonna kufaafaganirwa omwana wattu fi duniya wal akhira. Kale omuntu ayagala okwesiima fi duniyahu wa fi qabrihi wa ba'da qabrihi fi lqiyama, ateekeddwa okubeera nga yetajannab, yeesambira ddala fi talabi rizqihi, mu kunoonya obugabirizi min alwasaili almuharrama, ku makubo agali haramu. Weewale ne si kwewala yenna. Tuuba beesiimye ya Sulaiman, beesiimye abantu abo abeefubako okubeera nga la yaktasibuuna min alharam, okubeera nga tebakungula tebafuna bibayimirizaawo nga bivudde mu haramu. Olunaku olwajjo imma jjo oba olwaleero, ajabani mukalamatu wahid min alikhwa, omu ku baganda bange, ndowooza leero lam yakhunni dhakirati, badde ntambulaawo musiraamu nankubira essimu nanga nti seeka kibuuzo kyange nina akazigo kange nkapangisa, naye mabegaawo nakapangisaako abaana ab'obuwala babiri, naye nga bambala enyambala yaabwe nga si nnungi, bambala bubi, bambala bakunamye bwe batyo bafalako bwe, nga tesimanyi na mulimu gwe bakola, nga simanyi mulimu gwe bakola. Naye omwezi bwe gwaggwangako ne bansasula. Sheeka emaali eyo gye bansasulanga yali ya halaali, ngampulira obweraliikirivu. Istaghrabtu, neewuliza nga nti mu nsi mulimu abantu abafaanagako bwe bati, simumanyi, naye akubye essimu. Ne mubuuza nti bakyalimu mu kaluumu obwo, nagati baavaamu Seeka, naye omutima gwange simutebenkevu ku ssente ze bampanga, sibanga nalya haramu, sibamanyiko mulimu gwe bakola, n'ennyambala yaabwe mbi, nti okubeera nga bagenda ne babeera n'ababakozesa, ne babeera nga bandeetera n'endya ne bansasula. Seeka emaali eyo gye nalyanga yali ya halaali. Temugamba nti baavaamu, naga nti baavaamu, naga nti naye ate nayaddamu naye aneeraliikiriza, ate akweraliikiriza kuli, naga nti Seeka eyaddamu ayina abalema, ayina abaana abalema, ku makya abakwata n'agenda abateeka mu bifo ebyenjawulo ne basabiriza. Bwebasabiriza akawungeezi n'agenda abajjayo ne sente ze baba basabiriza ne bakomawo awaka. Bw'atyo embeera yaabwe. Kati omwezi bwe guggwako ne bansasula, bwe guggwako nansasula. Neeno noona alimu nakyo kineeraliikiriza, emaali eno gye bampa Seeka ya halaali oba ya haramu? Maali eno ya halaali oba ya haramu? Abantu yakhafuuna ala anfusihim, beeraliikirira okukozesa emaali efaanagana etali ntuufu, naye osanga omulala nga ye mutebenkevu nnyo ku maali eya haramu. Va ku eyo erimu embeera ebuzaabuza, naye osanga omulala nga ye mutebenkevu nnyo ku maali naye gyakakasa nti ya haramu, nga talina nsonga yonna. Yanansi, emaali noonya obugabirizi, noonya butya bw'oyimirirawo, n'ekigendererwa kya ngeri bbiri gwe ng'omusiraamu. Emaali, obugabirizi obwo bw'onoonya oteekeddwa okubeera ng'obunoonya osobole okubeera ng'osinza nabwo Allah subhanahu wa ta'ala. Fakathiru min al-ibadat, ensinza mpitirivu nnyo, taftakiru ila al-mal, ensinza mpitirivu mwana wattu ziyimirirawo na byanfuna. Noonya obugabirizi obutuufu bw'onoosobola okusinza nabwo Allah, bw'onoosobola okukolamu ibaada Allah n'agikkiriza. Tonoonya bugabirizi bw'otasobola kukolamu ibaada Allah n'agikkiriza. Hadhara, weewale ne si kwewala, weewale ne si kwewala.
ku maali gy'otasobola kukolamu ibaada Allah n'agikkiriza. Thaniyan, noonya obugabirizi obwo bw'onoonya okusobola okubeera nga oyimirirawo nabwo, okuyimirizaawo omubiri gwo n'abantu bo ne bazadde bo. Osajja kudde oli muntu mukulu, abazadde abakuzaala kati bo banafu, balina kuyimirirawo nga gwe bayimirizaawo bikulli suhula wa bilmaruf. Naye emaali eyimirizaawo omuntu tayambala lugoye, omuntu tanywa mazzi, omuntu talya kyakulya, omuntu teyeebaka mu nnyumba okujjako ng'akakasizza nti olugoye lwayambala, amazzi gaguze ag'olukumi, ekyokulya kyalidde, emaali, ebbaati lyaseresezza enju ng'akakasa nti emaali mwe yagiguze ya halal. Teweebaka mu nju yavudde mu haramu, teweebaka mu nju yavudde mu maali ya haramu. Emyaka nga 16 emabega nali ku William mu kabaati, twayitangawo mu kabaati. Siraamu n'ambuuza nakati, seeka nina obweraliikirivu mu nju yange, kiki? Nagamba nti ninako amabaati 6, sente zaago sigeekakasa. Mu nju yange kuliko amabaati 6 naye sente ezaagula amabaati ago sigeekakasa. Bwira sina butebenkevu muyo. Naye ate omuntu yeebaka mu nyumba nga yonna ejjudde haramu naye ng'ate ye tafaayo. Allahu almustaan. Ku mabbali g'oyo mukwano gwange omu aŋŋamba nti seeka bw'obanga by'ogambye bwe bityo bifaanagana, mwaka gwa 2024 bwebanga bwe bityo bifaanagana, nze Allah alisaasira busaasizi. Kiki? Laga nti seeka kakabe kajiiko mu nju sikeekakasa. Kebere jiiko mu nju sijeekakasa, kubanga naawe omanyi byempangaaliramu. Yali awangaalira mu mbeera, Allah musaasire, ng'awangaalira mu mbeera ey'okufera abazungu, abavubuka abatava mu kafe. Naafuna omuzungu gwa communicatinga naye, ninabamulekwa atwala tugende efaraku bwe bityo, nebigendeera akomekereza bamuweereza bitwale omutwalo gwa $, bwe mitwalo 2 oba 5 bamuweereza, babawa sente. Olumalo zikwata bwate eyo akawunti ng'agiggala, toddayo kumulabako ng'agenda kukola bibye. Nagati seeka n'akajiiko ewaka kange sikeesita. Nkoze ntya? Allah ajja kukola n'asaasira busaasisi. فيا ناس ليس في ذلك سعادة. eyo yonna nga tebiriimu mirembe. Tojja bifunamu mirembe mu duniya, tojja bifunamu mirembe mu kabbuliyo, tebiriimu mirembe ku akhira. Suubula bintu byo, bisasulire ogenda obitunde. Tolinda revenue kukwata bintu by'abantu ne babigika emisolo ne gibalemerera okusasula, n'ebikwata n'emala n'erangirira nga bibalemeredde. Abange waliwo amasimu gatundibwa mujja abagaagala tubagabaguze. Gwe n'odduka ogenda ogagule ku layisi, miskini. Bannannyini bo bakaaba. Bannannyini masimu g'ogenda okugula bali mu maziga. Maali yaabwe yabalemera awo lwa musolo. Kati gw'odduka emisinde ogenda ogulemu olw'okuba owulidde ebya layisi, togula maziga g'abantu. Togula maziga g'abantu. Tojja gafunamu mirembe, si mu duniya, si mu kabbuli, si ku akhira. Togula.
byebimu byebya banka bibinika abantu. Nalabako naibya wange misikini agala neyewola obusende mu banka, akayumba twala tugende, bwakeera ku makyanga emisinde gye bamutwala. Banka ekomekerezega nti tutwala kayumba. Togula bintu bya banka, kubanga tozimbangako bino tebizimbangako, wabula maali z'abantu zibalemereddwa. Era nkukakasa basigala mu maziga. Omusiraamu yatajannabu min alwasaili almuharrama, yewala amakuba agali haramu. Toguza muntu kintu kyatagenda kuganyulwamu, naawe ng'omanyi tagenda kuganyulwa nakyo, n'okidyekadyeka n'okweka obumogo bwakyo, n'akuwa sente, n'omala n'omuwa lisiiti nti ekemkuguza ekintu tekiddizibwa amabega. Bagera okizuula nga kifu, okuddanga mugatereta lisiiti yo tulabe, kiro tewakisoma. Abasuubuzi nali ku bypass awo mukizimbe awo mu kikuubo, myezi ng'ebiri emabega. Omukalaga nti seeka jankulage, naga nti olaba t-shirt eno teriiko dabo XL, bw'ojjanga oyagala za XL zokka nga zaalinawo, eno XL ey'okubiri ejjibwako. Agijjako, balina engeri gye bagijjako. Tajannabu alwasail almuharrama, mwewala amakuba agali haramu mu kunoonya obugabirizi. Emabega eri mwaka gwa 2022 nabeeranga kaawo ku Yamaha Center awo ne muganda wange omu mu kaduuka bakayitanga phase 1, tutunda bu TV awo. Naye ng'omuntu akwata Sony n'agenda abakono obutivi bwabweseze China n'abuleeta, be bamanyi bwe babufiidingamu embeera eyo, obuteeko bweti nga kalaga Sony naye nga tikitebangako Sony. Munda mu system ogera kateeko bwe kati nga Sony bwekola nga kaleeta Sony nga baweesa buno obuntu obwo obugambo obusone, era nga babuleetera mu kiveera ne bagenda nga babuteekako bwe bati. Yanas iyakum walghish man ghashana falaysa minna. Omuntu agala okwesiima mwana wattu mu duniya ne ku akhira, Sulaiman omuntu yeewala alwasail almuharrama. Omuntu agala okwesiima ithaaru albaqi ala alfani. Ku nsi kwetuli walillahi alhamdu walminna, naye ate n'enkomerero gyeri. Ku nsi kwetuli naye ate n'enkomerero ekola etya? N'enkomerero gyeri, era ffe nnyini ffe tugenda ogibeerako. Enkomerero ffe tugigendako. Naye ebintu ebibiri Allah bw'aba abiwadde omuntu fabiha wa ni'ma. Ebintu ebibiri bw'abanga Allah abiwadde omuntu fabiha wa ni'ma. Allah bw'akugattira wakati w'obulungi bw'oku duniya n'obulungi obw'enkomerero oba weesiimye. Era kye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wa mina nnasi man yaqulu rabbana atina fi dduniya wa ma lahu fi l'akhirati min khalaq. Waliyo abantu nga bo baagala bulungi bwa ku duniya naye nga ku nkomerero tebalinayo mugabo.
era n'okusaba kwabwe bwe batyo basaba Allah rabbana atina fi dunya rabbana nakolerera namenyekera nasaba nga byonna amaanyi ge gonna kufuna duniya eno wa minhum man yaqulu atemu bo mulimu abagamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana waliwo abantu abakolerera abaluubirira abamenyekera okufuna obulungi obw'engeri ebbiri obulungi obw'edduniya Allah abumuwe n'obulungi obw'enkomero Allah abukola atya abumuwe bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala abukuwadde fabiha wa ni'ma ekyo kya bbeeyi buli omu kyayagala omuntu ayagala abeere bulungi ku nsi era ayagala abeere bulungi ne ku nkomerero naye muganda wange si byangu byakufuna kubeera nga tajmaa baina alkhairain kubeera nga ogatta wakati w'obulungi obw'engeri ebbiri ngaffe abantu bwe tubulowooza ddala mutuufu Allah subhanahu wa ta'ala abuwa abantu naye si ku ndowooza yaffe oyinza okusanga nga Sulaimaani nga Umaru nga fulaanu min annaasi ayina embeera eyo gy'oyinza okugamba nti nungi emumala mu nsi musa asobola okubeeramu naye olw'okubanga expectations z'abantu zibeera high oba zibeera higher than what they are oba zibeera higher than what they can afford to get weesanga nga embeera Allah mwabatadde gye wandirabyenga ennungi nga si bamativu nayo ne basigala nga bawankawanka ne basigala nga si bamativu era ne basigala nga beerabamu abo Allah batannawa kubanga balina shuhu balina okululunkana okw'ekika ekya waggulu era Allah gwaba ataasizza omulugubu ogwo n'okululunkana okutakoma aba yeesiimye waman yuqa shuha nafsihi omuntu Allah gwaba awanyizza okuwankawanka okwo okutakoma faulaika humul muflihun abo bebeeba beesiimye naye abantu ekikula ky'abantu ebbanga lyonna they are never satisfied tebamatira na Allah kyaba abawadde wabula basigala balulunkana endulunkana eyewuunyisa boolabanga bandibadde bamativu be basinga okubeera n'okululunkana waliyadu billah kati ono yandibadde alina obuweweevu n'obutebenkevu n'emirembe naye subhanallah be basinga okubeera abalulunkana era basinga okulaba nga bali bubi era basinga okukompuleyininga Allahu almustaan so nga man hudiya ila alislam omuntu senga abamuwadde Allah obusiraamu wa kana rizquhu kafafa nabanga muwadde obugabirizi kwasobola okuyimirira Allah senga amuwa wa qanna'ahu Allahu bima ataahu namuwa okubeera nga amatira n'ekyo Allah kyaba amuwadde fa kana min almuflihin abeera mu beesiimye abeera mu byesiimye naye tabiatu albashar embeera y'abantu tebamatira nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba abawulidde nakyo so osanga abantu nga kizibu nnyo okubeerayo n'embeera omuntu gyasobola okugamba nti Allah nze obulungi ku nsi yabukola atya yabumpa naye bw'abanga Allah akutadde bw'atyo fa biha wa ni'ma oba weesiimye wandibadde nga tabtaghi fima ataaka Allah addaara al-akhira ate wandibadde ofaayo nnyo mu ekyo Allah kyakwawulidde nakyo okulaba nga n'enkomerero ennungi ogikola otya ogifuna kubeera ng'osula bulungi wandirowoozezza okubeerako obulungi mu kabbuli okubeera ng'osula bulungi wandibadde olowooza okubeerako obulungi baada albaathi wannushur okulyako obulungi kwandikulowoozesezza kwonooli otya yauma talqa rabbak bw'olisinkana Allah subhanahu wa ta'ala olibeera n'obulungi era wandibadde okikolerera kyekyandibadde ekyebbeeyi
naye ate Allah bayawulira n'obulungi fahum min aghfali nnas obasanga nga bebasinga okubeera abalagajjavu abatefiirayo Allah bayawulira n'obulungi ebitundutundu 95 baba balagajjavu nnyo an akhiratihim laghafilun ku nkomerero yaabwe baba balagajjavu nnyo hakadha albashar abantu bwe bato bafaanagana naudhu billah an nakuna minhum saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase okubeeranga abantu abo yensonga lwaki embeera eyo bwe befaanagana bwetyo bwebanga erema omuntu ayinza okubeera nga alina kulondawo baina al amrain wakati w'ebibiri neyeronderako kyasosowaza imma asosowaze akhira ne bweneeberanga edduniya ye eneekosebwa oba okulondawo edduniya ye ne bweneeberanga akhira ye eneekosebwa olina okutuula gwe wekka n'omwoyo gwo n'obwongo bwo olondewo ku bibiri oyagala ki era kyoba okolerera ne bwe kinaabeeranga okifunira on the expense of the other ng'ekyokubiri kirina kunafuwa nakosebwa osobole okufuna kyolonzeewo fahaqan kituufu man arada duniya omuntu yenna bw'ayagala edduniya n'agisosowaza enkomerero ye ekosebwa waman arada al akhira era omuntu ate bw'ayagala enkomerero n'agisosowaza era ensi ye ekosebwa shi'ta am abait kiriza oba kola ki oba gaana hadithi bbiri emu ya abu musa al ash'ari endala eri ya abu malik al ash'ari emu egamba nti man ahabba duniyahu adarra bi akhiratihi man ahabba duniyahu adarra bi akhiratihi omuntu yenna senga ateeka amaanyi ku duniya ye kakasa oba toyagala kiriza oba gaana kakasa nti waliwo byokosebwa enkomerero oyo ekosebwa waman ahabba akhiratahu ate bw'oyimira saidi eno no essira n'oliteeka ku akhirayo n'ogisosowaza n'ogikolerera kakasa nti adarra biduniyahu kakasa nti edduniyayo eteekeddwa okubeera nga ebeerako n'engeri gyekosebwamu bingi ebyo byojja okukosebwa ebijja okukusuba olw'ekyo wakati mu kumenyekera n'okusosowaza n'okufulafuubanira enkomerero waliwo ebijja okukusuba n'okukosebwa mu dduniyayo katukole ki bw'oyimirira eno kino kikosebwa bw'oyimirira eno kino kikola kitya kino kikosebwa omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam yatulonderawo naga nti faathiru ma yabqa ala ma yafna londa wokolerera enkomerero bwe bifaanagana bwe bityo ne bwe kinaabeera nga ensi ye eneekosebwa ne wonoobanga waliwo ebinaakusuba mu dduniyayo naye essira alitadde ku nkomerero yakola atya yasinga toyimirira ku saidi yagamba nti wa nze nteekeddwa okufuna edduniya n'essanyu lyayo ne bwe kinaabanga kikosa enkomerero yange ojja kubeera mujega athir ma yabqa ala ma yafna eyokubiri omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti hulwatu dduniya obuwomerevu bw'ensi n'owulira nga ensi ekuwoomera ng'ogirina murratul akhira ate bwe bukaawu bw'enkomerero embeera ezo zetubeeramu nga tuwulira ensi etunyumira mwana wattu nnyingi ng'ate zo nkaawu zigenda tufunise obukaawu bw'enkomerero nagati wa murratu dduniya naye ebintu bye tuwulira nga ebitunyiga mu nsi n'owulira nga bikutadde mu mbeera ey'akanyigo hulwatul akhira ate mwana wattu byekufunisa enkomerero ennungi naye ng'ate gwe ku nsi owulira nti oli mu kukola kutya mu kunyigirizibwa kale nno
athiru ma yabqa ala ma yafna. Ekyo waliwo obunankani wano bubuyutu shi'ir obutontome mwalimu bwe yateekako bwabadde so interesting. Yagamba nti ala kullu mawludin falilmauti yulad, ala kullu mawludin falilmauti yulad. Sulaiman owe Madina, abange mumanye ti buli yenna eyazaalibwa, buli kyonna ekizaalibwa falilmauti yulad, kiba kizaaliddwa kufa. Buli kyonna ekizaaliddwa kiba kizaaliddwa kufa. Walastu ara hayyan alayha yakhludu, walastu ara hayyan alayha yakhludu, kubali ku nsi nga balamu sirabaako agenda gibeerako lubeerera. Walastu ara hayyan, kuba olabanga balamu bano abatudde wano sirabako, n'abataliiwo naye nga bali mu nsi nga balamu sirabako alayha yakhludu, sirabako agenda gibeerako lugenderezo. Yavaakuwa amagezi tajarrad min ad-dunya, tajarrad min ad-dunya. Ensi togitwala nga nsonga nnene nnyo eryawo. Fa innak, amazima gali nti gwe innama kharajta ila ad-dunya wa anta mujarrad, wavaayo okujja mu nsi naye wali olina kaki. Ensi wagijjamu buggo, wajja mu nsi nga tolina koolina. Wa anta wa in khawalta maalan, ne bwona okuŋŋaanya ebyenfuna, wa kathra, n'obungi bwabyo, fa innaka fi dunya ala dhalika awhad, mwana wattu kijja kukeera ku makya nga byonna obirese ku nsi era nga ovuddemu buggo. Haji Siraj, wa afdalu shay'in, ekintu ekisinga okubeera ekirungi, nilta minha, Tata Abdallah, ekintu ekisinga okubeera ekirungi ky'osobola okufuna mu nsi, fa innahu mataa'un qalilun, ensi eno n'ebigiriko mwana wattu bintu by'oba ofunye nga byakweyagalwa nabyo akaseera akatono. Yadumahilu, biggwaawo ne bisebengerera, wa yanfad, ne bisaanawo. Fakam min azizin, bameka abalabiddwako nga babadde babitiibwa muyo, aqaba dhulli izzahu, ng'oluvannyuma balabwako ng'ate bawansi abakkakanyizibwa. Fa asbaha madhmuman, ne bukeera ku makya nga bakkakkanyizibwa, nga bavumiribwa. Wakad kaana yuhmadu, naye nga akaseera katono emabegaawo yabadde atenderezebwa. Fala tahmadi dunya, totenderezanga nsi, walakin fadhammiha, walakin fadhammiha, ensi girabe nga si yabbeeyi. Wama baalu shay'in, oba ekintu kibeeranga kitya, dhammahu Allahu, ekintu Allah kyeraga nga si kyansonga, kifaanagana kitya nga yuhmadu, ng'ate omuntu akitendereza. Kisoboka? Shay'un dhammahu Allah yuhmad, kintu nga Allah yalaga nga tekirina nnyo makulu, gwe ne bukeera ku makyanga gwe kyotendereza? La. Fatuuba li'abdin, fatuuba li'abdin, yeesiimye omuddu, athara Allaha wahdah, athara Allaha wahdah, asoosowaza eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Wajada biduniyahu lima yutawaqqa, wajada biduniyahu lima yutawaqqa, n'asipendinga edduniya ye ng'agisipendingira ebyo byasuubira. Edduniya yo n'ogigaba ng'ogigabira ebyo by'osuubira okutuukako mu kabburiyo. Edduniya yo n'ogigaba n'ogisaasaanya ng'ogisaasaanyiza ebyo by'osuubira ku nkomerero yo.
Namba 5, an-nadhar. An-nadhar oza namba 5 eno tunagisoma. Okutunuuliranga olubeerera bw'oba oyagala okubeera mu beesiima, osobole okufuna entambula entuufu gy'otambula mu nsi muno. Ya Yahya, bw'oba oyagala kubeera mu beesiima abanaabeera n'embeera esanyusa ku nsi, so nga embeera eyo esanyusa bajja kugifuna ne ku nkomeero yaabwe okutandika ne kabbuli zaabwe, olina okubeera n'ensonga ey'okutaano. An-nadhar, ebbanga lyonna oteekwa okutunuuliranga ila sur'ati zawaliha. Naye kino obwongo bw'omuntu olw'obutamanya bwaffe tekirabikalabika, abantu balabinganga batekiraba. Tunuuliranga ng'ensi ng'ogitunuuliranga ennyangu y'okuvaawo. Obulamu bwangu bwakuvaawo. Eshinama unansi tuwangadde n'abantu naye ne batuvuddeko mu ngeri etakkirizibwa nti batuvuddeko. Aduniya sari'atu az-zawal, ensi nyangu yakuvaawo. Abaddeko mu wiiki ewedde muganda waffe yafiiriddwa omukyala. Kati ma asra'a zawali dunia, seno nga nyangu yakuva ku muntu. Min khayri amti'ati dunia, mu bintu ebisinga okubeera ebirungi abantu bye beeyagala nabyo mu nsi, omubaka yagamba nti ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Niyo ofuna omukyala ne weeyagala naye n'olowooza nti omulina, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'amukujjako mu kiseera wamukujjiddeko nga alinganga gotannabaako naye. Kyonna akakiraba ku bantu babiri abandi okumpi. Olumukwano gwange emabegaawo Allah yamujuulako omukyala. Omukyala achievements ze zonna zaali mu myaka 4. Achievements ze zonna zaali mu myaka emeka? Mu myaka 4. Mwe yamalira okusoma, n'afunira omulimu ogw'ebbeeyi, n'afuniramu omwami gw'ayagala, n'azaaliramu n'omwana. Omwana aba akyali ku mabeere n'akutukira mu buliri. Baawe nga muzuukusa oyonsa omwana, ogwokubiri agenda okuddamu muzuukusa ayonsa omwana ng'azuukusa mayiti. Ma sur'ata zawali dunia, senga miskiina yamanya, yeye nyini oyo Allah gwe yajjula senga yamanya ti ensi nyangu yakuggwaawo, yandibaddenga kyamuyamba okubaako n'ebyakola emusinkanya ekyawaggulu. Wa inna ddara al-akhira, ekimusinkanya enkomerero nga nnungi, yandibadde akifunye miskiina. Wiiki ewedde era mukwano gwange omulala afiirwa omukyala, nenda okumulaba miskiini ng'ali awo obwongo ti mufaanagana bwe buti. Paka olwaleero alabika tannatereera. Funye mukyala wo olowooza nti oba oliawo Allah n'abawangaaza, naye Allah subhanahu wa ta'ala amukujjako. النظر إلى سرعة زوالها، رأينا ملوك nsinga nyangu yakuvaawo, ebyayo nga bituvaako mangu. Notunira emyaka mitono nnyo gye tuyiseemu
ng'abantu bajaganyako okubeera nti omuddugavu wuuyo ajja okufuga Amerika era nakyo nga kyabbeeyi, ne bakirabako ng'afuga bwakeera ku makyanga obufuzi buweddewo. Tafuganga koono nga kyali duniya ng'eggwawo mangu. Ne tulabako ow'amaanyi Trump ate ow'amaanyi wunaze ayogera n'amaanyi era n'akikwata. Saawa eno muntu wa bulijjo. Kam min azizin surat zawal alina nga tannafugako paka olwaleero katulaba mulala naye agenda. Ebitiibwa by'edduniya bigwaku supiiri gye bigwerako byewuunyisa. Ra'ayna aghniya, tulabyeko abagagga wuyo afunye sente ne tuddayo okubalabako wuyo afudde sente azirese. Bikulli suhula abadde yakufuna sente mugubuka muto afudde misikini. Oba okubanga omulabyeko sente wuyo azifunye masha Allah zizo zimuweddeko. Turidu saadata dunya, turidu asaadatu alhaqiqiya. Ensi gitunuulirenga muntunuulira nti nyangu yakuvaawo. Twegombye ebidduka ze wengenda okumalira okusoma nga waliwo akamotoka bakayitanga 100 ka korona 100, kamotoka katono kagumu nnyo mwago wa 200 awo 222 awo nga kekaliko era abakavuga nga balaba kyabbeeyi. Suratu zawaliha kangu kakugwako tewatulyawo nga baleese mukiyita mugugu. Mukimanyi korona mugugu 190 nange Allah yagimpaako nange nenyivuga tukiti nteesa esaaga eno. Lutemya lwaliiso nayo tekyali mmotoka kati ate baleese eki? Baleese pulimo kali kazibu. Kiri tukitunda naffe tukulaako nga nti kamotoka kazibu nnyo kano baleese kano. Era bw'oba oyita ku kkubo n'osanga kali akakadde ka 100 nga nti musajja ng'akuumya akantu akaagazaaki. Bw'oba oyita n'oyita ku kiwanu n'ayita nga nti ekimotoka ekyo nakyo kyaliwo. Bw'oyita kwako kapulimo nako noga nti kati nze bwe kayitawo ga nti navuga akamotoka ako. Tuba tukyali okwo kyali baleeseyo supa mukayitaani simanyi pulimo supa kayi ne kasaanawo aba ne baddukira okwo. Kati waliwo endala, waliwo new model pulimo enywa mpola. هذه الدنيا ما هذه الدنيا سرعة زوالها. Enebyayo engeri gye byangu okukola kutya okukyuka. Nze ngenda okutandika okutegeera ng'ennyumba eziriko za mwamba. Supiiri nejjaawo Basulaimaani ne bagenda mu French Cat. Oba kati ziririddawo ne bazivaako ne bazisuulawo nga tebalina makulu. Tuddayo ku nkadde nabaddeyo mwamba. Masuru atazawali duniya. Omuntu bw'oba oyagala okubeera nga tasaadu fi duniya bw'omanya ebyo n'otunuulira ila surati zawaliha wanqidaiha n'okuvaayo kwayo fi ayamin qalaili. Omuwala eyavubuse ejjo bw'omusanga oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'akutuse tokkiriza. Yavubuse ejjo n'atiisatiisa n'obuvubuka bwe.
bwe nsisinkana bwe nasoma nabo bakadde baali batiisatiisa nga tuli mu secondary. Fe abasajja tukyali muko ku mbavu, naye gwe sanga gwe nasoma naye genda obalabeko. Kati ate olwo sula be wasoma nabo bafaanana bati. hawla wala quwwata illa billah. Kaadghathi ahlamin, ziringanga ndooto. Thumma yaati almaut, oluvannyuma okufa ne kujja. Fayaqta'u alabd anha, ne kujja kukutula omuddu ku nsi eno. Wayufariquha qahran, n'ojawukanako n'ogivaako mu buwaze. Fatatahawalu ladhaati almuharrama, bigambo bino byankosezza nnyo. Singa obadde n'ebiwoomerevu muyo byobadde weeyagala nabyo nga bya haramu, ne bikyukiraawo ila hasaratin, ne bifuuka okufaafaaganibwako. Wa ahzanin, nefuukira ddala ennaku yo. Wa nadamatin, ne bifuuka okwejjusaakwo. Wa adhabin, ebyo byolaba tweyagala nabyo mu haramu ne bifuuka nga byebibonerezo, byebivaamu ebibonerezo. Adhaaf, ebidabolingibwa. Ma naalahu fi dunya min ladhatin muharrama, naye nga byonna ensonga yaabyo byebiwoomerevu ebyo byewafuna mu nsi. Alaba omukyala ayita obwereere akunamira ensi, oluvannyuma lw'akaseera katono nga Allah amusse, nga bamuzinga mu sanda ze 3 oba 5, abadde yeeyagalira mu nkunamyo ze, nga bamuteeka mu kabbuli. Oluvannyuma ng'azuukizibwa, ng'atandika kufuna kibooko na kubonaabonyezebwa lwa kukunama kwabadde yeeyagala ng'atenderezebwa nakwo ku nsi. Mwalimu yagaa nti naruka duniyana bitamziqi dinina, n'otusanga nga tuwalampa eduniya yaffe nga tufuna muyo, naye ng'ekyo tukikola nga bwe tuyuza eddiini yaffe. Bitamziqi dinina, fala dinana yabqa, n'osanga nga eddiini tetugisigazza. Wala ma narqa, n'edduniya gye tubadde tuwalampanga nayo tetugifunye. Abakulembeze abayonoonya obusiraamu bwa Uganda wakati mu kululunkanira edduniya ne bayuza eddiini, bajja kukomekereza nga eddiini tebagifunye, eddiini yaabwe eyonoonese, nga n'edduniya tebagifunye. Oyuza edduniya, oyuza eddiini olw'okuwalampa edduniya yo. قال ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة في الآخرة. Gwagala okulondawo okululunkanira edduniya, okululunkanira enkomerero, gwayagala okulondawo Allah kye yakulonderawo. Allah agamba nti bal tu'thiruna alhayata addunya wal akhiratu khairu wa abqa
ayagala okulonda okutakabanira enkomerero. La tatimmu raghabatu fi l-akhirah, tekigenda kujjula mu mutima gwa muntu okululunkanira n'okukolerera enkomerero ye illa bizuhudi fi dduniya, okutuusa lwalitwala ensi n'agiwewula, okutuusa lwoliwewula ensi n'otagitwala nga kinene. Wala yastaqimu zuhuda fi dduniya, togenda kusobola kuwewula dduniya. Eduniya tegenda kuwewuka mu mutima gwo Sulaiman, tegenda kuwewuka mu mutima gwo, ejja kusigala nga ezitowa, tegenda kuwewuka. Wala yastaqimu zuhda fi dduniya, okuwewula ensi togenda kituukako illa ba'da nadharaini sahihain, okutuusa lw'olibeera n'endaba bbiri entuufu. Omuntu bw'alifuna endaba ebbiri ne zitebenkera ku maaso ge, endaba bbiri bwe zitebenkera ku maaso go seviiri, omusiraamu yenna endaba bbiri bwe ziritebenkera mu maaso ge, olw'ensi egenda kuwewuka era agenda kulunkanira enkomerero ye, era ajja gikolerera okusinga bw'akolerera edduniya. Endaba esooka, Sulaiman, endaba esooka annadharu fi dduniya wa sur'ati zawaliha, oteekwa okuba ng'olina okulaba ng'olaba edduniya n'obwangu bw'okuvaawo kwayo, wa fanaiha, n'okugwawo kwayo, wa dhmihlaliha, n'okusebengerera kwayo, wa naqsiha, n'obukendeevu bwayo, wa khissatiha, n'obwalayisi bwayo, n'obwalayisi bwayo, wa alami lmuzahamati alayha, n'engeri ya congestion muyo. Eduniya ina congestion gyetuteekamu ne tubeera nga tuvuganya muyo. Walhirsi alayha, n'obulumi obwo obw'okugirulunkanira. Wama fi dhalika min alghasas wannaghas, n'ekiri mu mbeera ezo zonna mu bulumi n'okumenyeka. Wal ankad, n'embeera ezitenyumiririzibwamu. Wa akhiru dhalik, ebyo byonna nga bikomekkererezaawa, bikomekkerereza ila zawalin wal inqita'i, bikomekkereza omaze okumenyeka nokola obutawiira, naye bikomekkereza ogikutuseeko buggo ng'ofudde. Aji siraaje mumenyese, naye anaakulabako ng'okutuse nti kati siraaje emyaka gyonna gyamenyese, gyamenyekedde aleke yalesaawo. Wa akhiru dhalik azzawalu wal inqita', enkomerero ya byonna salimu, enkomerero ya byonna ensi okumanya mbi, enkomerero y'okumenyeka kwaffe nayo oyagala toyagala kuba kutukawo nayo. Osangayo abantu nga jjajjaabwe yamenyeka n'amenyekera ebyo bye balimu. Olwamala okubifuna wakati mu kumenyeka, Allah n'amutta n'abirekaawo. Ne zireeta abaana ne babituulamu, ne batandika okumenyeka nabyo, ne beesika, ne badda eno ne badda eri, ne balwanagana, ne bakyawagana, ne beevuma, ne betta, oluvannyuma bonna ne bafa. Mu bya kitaabwe
ne bisigalawo. Ttaka lyerimu, bugagga bwe bumu, abaana baabwe ne bajja n'obasanga nga nabo balwanira okwo, beekubira okwo. Wa akhiru dhalika inqita'. Kibi nnyo okumenyekera omukazi obw'ebirooto byo gw'oyagala, n'omenyeka n'omala n'omufuna, omala okumufuna n'ofa. Kibi nnyo okumenyekera omusajja, omusajja oyo n'okola ebisaana n'ebitasaana, n'okugatta ku Allah n'omugattako, ne bukeera ku makya n'omufuna, obadde wakabeera naye n'ofa, ate gwe wamenyekera n'omulekaawo. Kibi nnyo okumenyeka n'omenyekera abaana oba wakabulabako bwoti Allah nakutula nga tebunnava namu, n'okwata liryo nabyo ne bisigala ku byabwo. Agalireko emmotoka yeeyo nga tesobola nakutwala mayitiyo, nga tukutukidde abantu nga bakutukudde ebidduka, baba bakabifuga, Allah n'abakutulawo nabyo ne bisigala mu mpya. Mmotoka zo zasigadde mu lujja misikini. Omulembe gwebale kukyukamu, walillahi alhamdu walminna. Baleetayo bino bikigaati ebya funeral service ne batuteekamu omwo, naye emabega walabanga omugagga owa mmotoka kyeyebbe isula Sahara 2 sigimanyi ne gyayogedde, walabanga omugagga ow'ebyo emmotoka nga yakutuse nga kisigadde mu lujja nga baleese pick-up nga kwe batutte kwe batwalira. Kibi nnyo okumenyekera ennyumba ez'ebirooto byaffe, naye enkomerero ya byonna yakutuse. Mumuteekeko mu ddiiro awo, musibewo olutimbe, simukisente nedda teeka wano mu ddiiro. Nga basibawo katimbe. Leero bw'obeera nga ffe abawalimu we bakubidde tebazza na waka. Ekintu kino tukimenyekera, naye yandibadde ng'enkomerero y'okukifuna oluvannyuma lw'okukimenyekera ennyo, Allah kukutulawo nakyo. Wama yaqubu min alhasarati wal asaf, ebidiira oluvannyuma lw'ebyo bw'oba tewafaayo ku nkomerero oyo kubeera kwejjusa. Fatalibuha, kibi bwe tutyo bwe tukutukawo nabyo, naye ate mu kiseera aw'okukinoonya, fatalibuha la yanfaqu min hammin, anoonya okuzimba akayumba mu nsi, anoonya kukidduka mu nsi, anoonya mu nsi, tayawukana na ham birowoozo. Neweeraliikirira ng'otumye emaali, neweeraliikirira ng'etambula, neweeraliikirira ng'etuuse ku revenue, neweeraliikirira mu kugitikkula, neweeraliikirira ng'eri mu masa, waliwo anaagula tebaaguze, neweeraliikirira.
طالبها لا ينفق من الهم. omukazi eyeraliikirira omusajja gw'ayagala amweraliikirira nga tannamufumbirwa saawa yonna ndekawo n'alaba omulala oba tulikituukako n'akikakasa n'antwala abeera mu bweraliikirivu wakati nga bamukakasa nti I love you naye tebannabamukasa n'abeera mu bweraliikirivu nga bamuwadde essuubi nti nja kukuwasa owiiki ejja naye obeera bweraliikirivu sebo babayiwane ku lunaku lwennyini olw'embaga naye eraliikirira nga ali mu kisenge la hawla wala quwwata hadihi ya dunia ali mu kisenge seviiri asimbula ewaka buli kaseera abeera ku musimu mutuuseewa ekikoowa akifuna mu konga gati babeera mu madirisa gati baabubaze n'amufuna n'amutwala ewaka okuva lwe yamututteyo n'atandika okweraliikirira tafunayo omulala kyeyazzaako wano la yanfaku min hammin qabla husuliha obweraliikirivu n'obunkenke nga tonnagifuna wa hammun fi haali dhafiri biha amaze omufuna naye obweraliikirivu era bumusigalako naye akyanjagala pisa gyenne gyeyisa mu nnaku zino nga ndabaga atanjagala bulungi naye nga yamulina olufuluma abeera mu bweraliikirivu switi hati gy'oli nga tonnampulizaako hammun naye nga amulina sente azirina ebintu yabitikudde naye alina obweraliikirivu waliwo anaagula alina obweraliikirivu waliwo anaagula ennaku zino ebigambo byabo abasuubuzi seeka teriyo kirumanga kubeera na maali naye nga tolaba yagula tugituulako emaali n'omuzibya nga teri yagula naye nga yatuuka weeri awo eyazimba amakaage yali yagazimba n'agateekako ekikomera yamenyeka nnyo n'okulowooza kwali kungi ng'aganoonya gazimba bw'amala ogateeka ogazimba n'agabeeramu abeera mu bweraliikirivu waliwo abalowooza ati muno mulimu ssente muteeke ku kamera tubeere nga tulaba ebweru w'ekikomera teekako ettaala tuteekeko ne electric n'akani waggulu babeere nga tebayitayo muleete n'embwa ekiro muzisumulule ezibeeremu nga muzeetooloola tusobole okwebakako muzisumulule ziyinza n'obutamala munoonyeyo n'asikali wemmu tetuli seefu hasbi allah ni'mal wakil wa ghammun wa hazanun ba'da fawatiha ayika allah n'agera nebikuvaako ate ennaku gy'osigaza musajja gwe wali oyagala gwe wali ofunye omaze omufuna allah n'amukuttako ennaku gy'osigaza muganda wange omukazi gwe wali oyagala ne bukeera ku makya nga allah amussa ennaku z'ogisigaza ekidduka kiwali oyagala allah bukeera ku makya ne kifuna accident kyonooneka ennaku gy'osigaza la hawla wala quwwata illa billah ma hadhihi dunya ما هذه الدنيا ani atunuulira eduniya eno n'agiraba mu ndaba yayo entuufu nga yeeyo ani alina tilka nadhara ani atunuulira eduniya n'ebyayo ng'agitunuulira mu ndaba eyo nga bwetyo ekifaananyi ekyo ekituufu ng'akirina agisirayi abalina endaba eyo ebayambako okubeera nga edduniya eno si nnene gye bali ebayambako gati naye kino tekirina realite
kino tekirina reality. Eyo endaba emu, eyo yokka endaba eyo yekuyamba okubeera nga tarugabu fil akhira. Eyo yokka endaba yesooka okuwa okululunkanira n'okukolerera enkomerero, kuba enkomerero terimu oyo kakikya, oyo gasiya. Akhira teriiko ebyo. Obuvubuka bwo buli static, tebukyuka. N'ebyobugagga byo ebirungi byo biri permanent. Gwe wennyini oli permanent, toli wakuvaawo. Nabyo byennyini si byakuvaawo. Obuwomerevu bwabyo tebukendeera, kujja kwanga okubutyuninga buli kaseera okweyongera. Ti omuntu afuna hurul ain ayina addayo okweraliikirira. Yoyo urban atraba, bw'atajja kukanduka obwawa mujja n'abakandukirayo. Ofunye omusajja w'omuvubuka muto na hurul ain naye teyeraliikirira. Tibukeera ku makya nga anoonya biragala, anti amaanyi gaaki gali automatic. Butebenkevu bwa lubeerera. Naye tubonaabona n'ekintu kino naye tunnakifuna, nekituteeka ku bunkeeke nga tukifunye, nekitunakuwaza nnyo nga tukivuddeko oba nga kyo kituvuddeko. Kino kiki ekyamaanyi kino? Ekyo kireetera abantu okubeera nga yarughabuuna fil akhira. Atalina ndaba eyo, alaba edduniya mu ngeri eri opposite w'ekyo, tayinza kubeera nga yarughabu fil akhira. Ekyokubiri, endaba eyokubiri gy'oyina bw'obanga oli wakusoosowaza nkomerero, Abdul Muhsin, annatharu fil akhira, oteekwa okuba n'endaba era entuufu eri endaba ebadde entuufu ku nsi, oteekwa okuba n'endaba entuufu ku akhira. Yetya annatharu fil akhira, oteekwa okuba ng'olina endaba entuufu ku nkomerero, wa iqbaliha, ng'era ogiraba nga ogyolekedde era nga ezze mu maaso go. Koovubuse kati edduniya ogikubye amabega. Waliwo abafiira mu buvubuka, koovubuse edduniya ogikubye amabega. Aqbalta ala dduniya. Kayati gwe Allah kakuwadde n'osajja kula, oli musajja mukulu myaka 4, oyingidde 18 ddala. Ekisaawe bakisalamu ebitundu 2. Waliwo awakazi akasooka akali okumpi ku sente awo, naye waliwo we basazaawo nagati eyo 18. Omuntu omulabe bw'aba akulumba nga jeno ku ggoolo n'atuuka awo, saawa yonna awo akuteeberawo. Saawa yonna awo kakola kotya? Sura onzuru ila al-akhira wa iqbaliha. Wallahi edduniya enkomerero yakweyolekera dda. Enkomerero yakweyolekera dda. Myaka 4 kinaaba kizibu nnyo okweyongerayo emyaka 3. Kitegeeza nti ye dduniya ogikubye amabega, naye ate ye akhira ekoze etya? Bamyaka 5 mwe mulimu 16. Bokisi ezo nzimanyi bulungi kuba omupiira nagusambako. Bokisi eyo gye mulaba bateekamu penalty awo, nuga nti awo kizibu wala okuwona, tosobola kuwona awo. Kyenda mwenda ku buli 10 bakola batya?
baba bakuteeba kati ate n'osangayo abali mu ggoolo mwennyini. Siraaji oli mu ggoolo mwennyini, musajja mukulu oli mu ggoolo mwennyini, Kiguli alazeewa bali mu ggoolo mwennyini, ku nsi baavaako. Nabadde Fort Portal bayitawo akafo bakayita batya Faruku? Ntoroko, bayitawo Ntoroko, obula kilometers nga 15-16 okuyingira Fort Portal, bakayita Ntoroko Road. Wadde omusajja mukulu ne mugamba ekigambo ekyo, nemugamba nti musajja mukulu ate gwe mu nsi toliimu. Nantunuulira nga toliimu. Gwoli wa ku nkomerero wasala dda akagwa. Naye ge mazima. Gwe banno kyabalaba mu nsi, bwe mwasamanga omupiira, bwe mwakolanga mutya, gwe okyawogamidde, okyasigalidde busigalizi, naye banno bonna bagenze. Gwe banno okyabalabako. Bano batudde nabo bonna bano si bebbo. Kubano tolinaako gw'omanyi, bano tekuliko gw'omanyi. Naye osanga ne Siraaji tannalaba akhira. Tannagiraba nti ezze. Wayidde dda. Erughabu fil akhira. Essira liteeke ku akhira yo, kubanga yo kad aqbalat. Yakweyolekedde dda. Wallahi tokola mawulire Siraaji kumakya ne bakubira Siraaji ati okimanyi nti Siraaji yakutusenga nti era ebadde yakutuka dda. Abadde akuze. Banno baluwa. Bannammwe baluwa. Ekyo tekikuyamba kubeera nga tarughabu fil akhira aktharu mimma tarughabu fi dunya. Ekyo kikuyamba kululunkanira nakolerera nkomerera eyo gye wayingiddemu already okusinga bw'olulunkanira ensi. Sulaimaani mu myaka ejja 5 okuwangaala ye 15 emirala ojja kukola amawulire. Olujja kuba oweza 7, ojja kuba okola amawulire. Tekikumale 15, 5 gawadde edduniya omenyese nnyo muyo. Tekikumala ogamba nti 15 bwe naaba Allah alimpadde essira kanditeeke ku nkomerero yange. Tekibamala. Safiiri edduniya ekubya amabega oyolekedde enkomerero saakulimba teyajja bikugamba nze mbikugamba kuba nze nkumanyi ng'oli muvubuka era nze nkumanyi wuyo okadde. Taabalala obatiisatiisa mbu gwe imaamu waabwe twatu nze nkugamba kumanyi tonnakuuka imaamu. Nosaasira bana batukulembera. Mubajje tannalaba akhira ng'emwolekedde. Mubajje tannalaba akhira ng'emwolekedde. Tannagiraba. Omutunuulira bwoti nogati naye abantu bategeera batya? Ono tannalaba akhira nti etuwetuuse n'essaawa eno akyakuunyuuka ne poloti z'ettaka.
adduka alagawo adduka olaga adduka alagawa n'ebisawo bya ssente ku myaka egyo. Nalabya akantu omwana yaga nti mubajjobbi nga sinalaba mubbi akufaanana nobba Allah gyalaga ate gyakoze atya ate gyabba atuuse naye ate gyayingira gyakola atya. Mwana yamugambye nti nobba Allah. atuuse ayingira wa Allah saawa yonna yayingira dda kuba ensanvu yagiweza era yabadde wakuva mu buyinza yabadde wakuva mu bukulembeze mu Desemba ono ku myaka gy'emmeka 7. Sekuritale General ye yagambye ngati nentetenkanya netutetenkanya asobole okweyongerayoko naye ku 7 omubaka nga yagamba nti amaru ummati obuwangazi bw'abantu b'omulembe gwange abawangadde bawangala wakati w'emyaka 67. N'agamba nti waqalla man yatajawazuha babalibwa ku ngalo abagisukka 7. Kalla kyobola abantu bano bagati gwoti oyidde gwotuuse kubanga omubaka yaga nti batono nnyo abakola batya naye ono wa 7 ejja pasipooti ejja pasipooti niyo omubaka yaga nti batono nnyo abagisukka naye ono ku 7 mu batono abagisukka wakyabbira ng'ayingira ewa Allah. Omwana aga nti yabbi Allah akhira tannagiraba akyagoba edduniya aga nti nteekwa gikwata. Mu myaka 2 ng'avubuka teyasobola gikwata edduniya, mu myaka 3 teyasobola gikwata, ku 4 teyagikwata, ku 5 teyagikwata, ku 6 teyagikwata, ku 7 teyagikwata, ku 7 kati okufa n'obutanyagwa. Abaana boogera ebigambo n'oga nti Allah senga yatuwa endaba entuufu. النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها. omuntu bw'obanga ono kolerera enkomerero oteekwa okubanga mu maaso go enkomerero ogiraba ng'ekwolekedde era ng'ogiraba ezze gy'okola otya ezze gy'oli. Idris wala budda oba oyagala oba toyagala bantu bali kuba embuutu nga mubajja afudde. Abantu bali biibya naye nga babiibya lwaki? Wallahi omubaka yayogera amazima naga nti abafu bangeri 2 waliwo omufu awummula mustarihun omufaafa n'akola atya n'awummula. Awummula ki? Awummula emitawaana gy'edduniya. Edduniya yeeri gye tulabye. Omuntu afa n'abanga agikoze atya ng'agiwummudde awummudde stress yayo. Osanga Siraajo kyamusanga mu katale misikini akyabonaabona n'edduniya. Temukkiriza kubeera kazo yeebake kuba akyalina olubuto. Omugati Siraaje tutadde mu kantu enjoka
zetoloola ekyenda kyetoola kibuuza nga totaddeemu alina kufa obutuka agenda afuna akawunga kanateeka. Kati omuntu awummula bw'aba alina omukyala walilahi alhamdu walminna era akyaliyo omukyala essaawa agate wange sweetheart oliwa olese otya ku myaka egyo kati omuntu bw'afa ng'abadde alongoosezza yastarih awummula ku stress. Ombaka yagamba nti aw mustarahun minhu oba okubeera nga gwe okutuse abali baga nti omuntu amuwonye. Ebyo bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Aw mustarahun minhu oba ofa abantu ne bawumbuna gati tumuwonye. Okyakuwonyooka n'edduniya lwaki ng'ekomerera ekwolekedde? Wandirisa abato ne babeera nga be bakyalabwako ebyo kubanga bakyasuubirwa nti bw'aba afunyeeyo miliyoni 1,000 akyasobola oziwasamu omukyala. Naye ayagala naye negwe ku myaka egyo ne bwewasa omukyala era okweka mukweke n'ogeza otulaga omukazi nti wamuwasizza. Kati naye abasajja abakulu lwaki tebewummuza? Wala budde oyagala toyagala. Ate duniya bw'oba ogitunuulira wadawamiha siraje kyabbeeyi okuteeka essira ku nkomerero yo era ng'ogiraba nti gwe ogituuseeko n'omuntu akuze omusajja omukulu omukyala omukulu naawe ebbanga erikuteeka essira ku nkomerero yo kyabbeeyi kubanga ddala ogiraba ekwolekedde kaseera k'osigazzaayo kuyo katono naye ate yo yalubeerera girongoose. Yo tegenda kubanga duniya nti kirusa ekiseera okutuseewo nayo wadawamiha yo koona ogituukako yalubeerera. Wabaqaiha yakusigalawo wal akhiratu khairun wa abqa. Wabaqaiha yo yalubeerera. Wa sharafi ma fiha ebigirimu bya bbeeyi. Wa sharafi ma fiha ebigirimu bya bbeeyi min alkhairat mu bulungi fiha ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. abantu tebamanyi biki Allah byeyabakweka byeyakusika nga byabwe mu ebyo ebitebenkeza n'ebisanyusa amaaso gaabwe. والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هو هنا فهي كما قال تعالى ما بيانجawulo nnyo biri eri ku bino ebiri wano. فهي خيرات كاملة bulungi obujjuvu obutalimu bukendeevu daima oba olubeerera. wa hadhihi khayalatun naqisa n'ebino bye tulimu bukendeevu bwabyo munqatia mundahila. Tufundikire Yahya buuka kokke wansi. Omuntu bw'otaba nandaba ezo ezo 2 oba oliko ekizibu.
senga bakusanga nga okyasoosowaza ng'olina endaba ezo bbiri ng'okyasoosowaza dduniya ku akhira, kana dhalika imma liadami tabayyun alfadli lahu, kiyinza okuba nga obulungi Allah bwe yalaga nti enkomerero esinga edduniya buyinza okuba nga tokinyonyokanga. bwe kitaba ekyo aw liadami raghabatihi fi lafdal, oba okubeera nga gwe tolulunkanira kisinga bulungi. Eitha obulungi Allah bwalaga nti buno bwe businga obulungi, si kyeyolefu gy'oli n'okukikkiriza tokikola otya, tokikkiriza, oba si ekyo toyina kululunkanira mu kisinga bulungi. Jaafar, era ensonga emu ku bbiri, wa kullu wahidi min al amrain, n'embeera emu ku ezo ebbiri, yadullu ala duufi l iman, eraga bukendeevu bwa bukkiriza bwo. Okubeera nga ddala tekibukalanga mu bwongo obwo ne kutegeeraako nti enkomerero yesinga okubeera ennungi. Bwe kiba tekibukalanga mu bwongo obwo mu kutegeeraako, era yensonga lwaki togirulunkanira, togikolerera. Lwakubanga obulungi bwoga nti enkomerero yesinga edduniya, Hussein, bunafu bwanzikirizayo era tekyenyumiririzibwamu. Obunafu bw'obukkiriza tebwenyumiririzibwamu. Era waduufu laqli, waduufi laqli, n'entegeerayo ya munguuba. Mu kitabo ky'osoma Yahya bwekiryawo, waduufi laqli, omuntu atategeera ebyo, entegeera ye ya kyana kito. Walbasira, n'endaba y'engeri gy'olabamu ebintu, oli daifu lbasira, tolaba bulungi. Endaba yo sinki zintu ebintu tobirabira mu ndaba ntuufu. Fa inna arraghiba fi dduniya, omuntu alulunkana ng'alunkanira edduniya, alharisu alaiha, omululunkanyi kuyo, almu'thiru laha, agisoosowaza n'agikulembeza ku nkomerero ye, imma an yusaddiqa bi anna ma hahuna, eidha akakasa nti ma hunaka ashraf, nti ebiri ku nkomerero byebisinga okubeera ebyekitiibwa, wa afdalu, era byebirungi, wa abqa, era byebyolubeerera, wa imma an la yusaddiqa, oba okubeera nga takakasa. Fa in lam yusaddiq, bw'oba tokakasa, kana adiman lil imani ra'asan, toba na busiraamu at all. Bw'oba tokakasa nti ebiri ku nkomerero n'enkomerero byebiri afdalu wa ashraf, toba musiraamu aslan, kubanga oba olimbisa Allah. Bw'oba tokakasa nti ebiri ku nkomerero byebyekitiibwa, byebisinga okubeera ebyebbeeyi, byebyolubeerera okusinga bino bye tulimu, bw'oba tokakasa ekyo, toba mukkiriza aslan, kubanga obeera mukadhibun lil Qur'an, oba alimbisa ekitabo kyani. Wa in saddaqa bidhalika, ate senga osangibwa mu babikakasa, walamu yu'thiruhu, naye n'obeera nga tobisoosowaza, kana fasidu laqli, obeera mufu wa bwongo. Kana fasidu laqli, obikakasa naye tobisoosowaza. Wakoma kubikakasa n'okubisoosowaza, aga nti bibeere n'obulungi bwabyo, naye kansooka amanyi ngateeke wano. Kana fasidu laqli, obeera mufu wa bwongo, sayyi'ul ikhtiyari, alonda obubi linafsihi, nga weerondera bubi. Wa hadha taqsimun hadir, eyo nteekulula erabibwako, daruriyun la yanfaqu alabdu min ahadi alqismain, toyinza kubanga ogwa nga togwa mu muteeko ogumu ku ebiri.
فإيثار الدنيا على الآخرة okusosowaza eduniya ku nkomerero imma min fasadin fi imanin kiva mu bufu ne mu bwononefu bw'obukkiriza wa imma min fasadin fi laqli oba si ekyo kiva mu bufu bwa ntegeera wama aktharu ma yakunu minhuma nga bangi abagwa mu matulu bagameka omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba tusale presa mu hadithi ya Ubaidillahi mutabani wa Muhsin al-Ansari yagamba nti yagamba omubaka wa Allah okusasana emirembe gibire ku ye man asbaha minkum aminan fi sirbihi omuntu yenna bwabukeesa ku makya ng'awulira emirembe mu bulamu bwe muafa fi jasadihi nga n'obulamu muki n'omulamu mulamu omubiri gwe indahu qutu yaumihi nga n'ekyokulya ky'olunaku olwo lw'olimu nga nakyo kikola otya okirina okeera ku makya nga awakaawo olinawo emirembe nga n'omubiri gwo muki mulamu toli mulwadde nga n'ekyokulya ky'olunaku olwo ng'okikola otya ng'okirina omubaka yagaa nti fakaannama hizat lahu dduniya bihadhafiriha ensi ebeera ng'ekukuŋŋaanyiriza obulungi bwayo bwonna nga bonna babukuŋŋaanyiriza ku ggwe bwebukeesa ku makya nga mu kazigo ko kalinamu emirembe wakasasudde bulungi kati bukeera ku makya nga toyina ki toyina tensioni yalandirondi kubanja omuntu wabukeesa ku makya nga olina emirembe mu kayumba ko ke wazimba Sulaimaani tokonkonebwa omwaka gwonna naam aminan fi nafsihi olina emirembe era abakazi n'abasajja mugezeeko okuteeka emirembe mu maka gammwe mubeere ne amnu mubeere n'emirembe n'obutebenkevu mu maka gammwe Allah bw'anaabongerako ekyokubiri muafa fi ajisadikum Allah n'abawa n'okera ku makyanga oli mulamu toli mulwadde ne mukazi wo nga si mulwadde mulamu n'abaana bammwe nga baki nga balamu olunaku ne lukutyanga muli balamu Allah bw'abongerako ekyokusatu indakum qutu yaumikum ne bukera ku makyanga ekyokulya ky'olunaku olwo mukikola mutya mukirina omubaka yaga nti faqad hizat lahu dduniya ensi eba ekukuŋŋaanyiriza bihadhafiriha obulungi bwayo bwonna nga buli ku ggwe omubaka byatwetaaza okubeera nga eduniya tutebenkere muyo byebyo bisatu emabega vaayo mu past emabega mu past mu byayita vaayo tebikyadda mu bulamu bwo oli mu nyumba ate obeerawo togirinamu mirembe kiki wallahi nabonaabonera mu muzigo nze gwolaba enyumba tejja kubaamu mirembe wabonaabonera mu muzigo waguvaamu lwaki osika ennaku y'emabega ogikomyewo mu muzigo ogyagazaaki oli ku nkoko oli ku nyama naye jjo tewalidde ennyama egenda okukulema okuwoomerwa oli kati enjala yannumya olunaku lw'eggulo onoogenda okudda okugiryanga ne supu awoze lya nnyamayo ebyennaku yajjo enjala yajjo gikole ki girabire oli ku nnyama olina ekyokulya ky'olwaleero wabula okitunuulidde naye olina obweraliikirivu enkyoba naafuna ekyokulya kyokka nga enkyo ogenda kufa kiro kyetugenda kutuuka womberwa ennyamayo ebyenkya byaki akuwadde ekyolwaleero n'enkya ajja kukola atya teyakalidde naye wallahi byewuunyisa bino osanga seviiri mukkirize njogera ku seviiri ono kubanga ono ye ebibye mbimanyiiko Allah amuliisizza emyaka 50 ali ekyemisana n'ekyaki n'ekyeggulo emyaka 50
Allah amuliisa ekyemisana n'ekyaki naye olwaleero afunye ekyolwaleero ekyokulya ekyemisana naye mweraliikiriva ekyenkya era emmere emulemye okuwoomerwa yeraliikirira oba enkya naafuna ekyokulya gwe gwa akuliisizza emyaka 5 emabega talina kyankyakyo nga tetuli benkanyi netubeera ku bweraliikirivu obwo enkyo bannaalya emmere neekulemu okuwoomerwa kuwoomerwa mmereyo tetumanyi oba enkyo n'olukeesa bona oba olukwesezza eyakuwadde olwaleero akuwaddeyo emyaka 5 emabega nenkya ajja kukola atya ajja kuwa tannakaliira tannayakuwala tuli ku bwongo bwaffe butulimba manyi obwongo buno busiru Allah bututaase bw'obeera mu bwavu olwaleero bw'otunulako enkya olabayo obwavu bulala bw'oyongerayo amaaso olabayo obwavu obungi ennyo bw'oyongerayo eriiso mu mwaka ogujja olabanga mwawo olabira ddala ng'ogwira eri mu kinyeewa semba kati n'obeera n'obwenkenke obwa buli kaseera tebukuvaamu naye mulongoose endowooza ku Allah mulongoose endowooza ku Allah mubeere mu lwaleero mu mbeera ebasanyusa mubeere n'endowooza entuufu ku Allah enkya bw'anaaba Allah abatuusizaayo n'emabega Allah gy'abasizaayo mulekeeyo musobole okubeera nga la tahzanuun temunakuwala wala tahammuun aye temubeera na hammu wabula mubeere nga mubeera mu amtiati dunya mu ebyo Allah byabawadde baganda bange omuntu ayagala okubeera nga سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين